yakadde katambudde tudatera okubeera nga tuwumbawumba eyaliro programu yaffe mwebala okubeera nga mutumbula kyemukola kya mulembe yonna mu bitundu ebyeggwanga gye musinzira okubeera nga mutuwuliriza. Nyongera okujjukiza omusomo gwaffe ogw'abalimi n'abalunzi akadde kaweddeyo. Kitegeeza nti gwe akyagala okubeera ng'ofuna omudaala osaanidde okubeera nga oyanguwako kubanga akaddeko we kali katambudde. Twebaza bannaffe abatuwagidde mu nteekateeka eno. Twebaza bannaffe aba Silver Seeds Uganda Limited bano nno bakukolera ensigo ez'omulembe kw'ossa n'ebigimusa eddagala. Beekwate bannaffe abo aba Silver Seeds Uganda Limited basangibwa awo ku luguudo lw'Ebbombo we Kawempe awo Kawempe kunnya opposite Kawempe Muslim wejja okubeera ng'obasanga. Tulina bannaffe abalala batuwagidde be bannaffe aba Confeed International. Confeed International nabo batunda birungo eby'emmere ey'ebisolo kw'ossa n'ebinyonyi. Abo nabo beekwate mwana wattu ogenda kubeera nga wejjusa. Bali awo Kawempe Mbogo wejja okubeera ng'obasanga, wabula ne mu matundiro g'ebintu eby'obulimi n'obulunzi ojja ssangayo ebirungo ebyo ebyeyambisibwa mu kulunda. Ate mwana wattu ensonga zisobola okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Haji Ismail Nsubuga nkutumiddeko nnyo, weebala okubeera nga otuwagidde. Bannaffe aba Rajan Spices basangibwa mu bitundu eby'emukono nabo batuwagidde mu nteekateeka eno. Bano bakola ki? Aba Rajan bano nno bakola ebirungo gweyagala okubeera ng'obekinga. Mwana wattu bakuleetedde ebirungo ebibekinga obulungi, oyagala ofumba ku mukolo, oyagala kubeera nga okola emmere ewoomera abantu, kakyaya kawoomera abantu, weekwate bannaffe aba Rajan Spices abasangibwa we mukono. Ate ne mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo ojja ssanga mu supermarket, ojja ssangamu ebirungo byabwe bannaffe abo aba Rajan. Twebaza ne bannaffe aba Greenwood International abatukolera ekigimusa ekya Nutprat Organic Plus Fertilizer, ekigimusa eky'omulembe. Nammwe tubeebaza bannaffe abatuwagidde. Abo nno be batuwagira n'omwaka guli be baali ba Minisita Ponsa baffe aba Greenwood International, era ne ku mulundi guno tubeebaza Mwami Kawesi Bernard awo kwa Kamwesu wasangibwa. Awo nno we wali branch eya Greenwood International. N'abalala abatuwagidde mu nteekateeka eno bannaffe aba Nogamu, ekitongole ekigatta abalimi aboganike mu Uganda. Nammwe tubeebaza olw'okubeera nga tutambudde naffe. Abaguze emidaala mwenna tubeebaza. Kuliko bannaffe ababisoboka poultry abasangibwa ekibuli. Poultry ekyo ekibiina ekyabisoboka, kibiina kya bwegassi. Nammwe tubeebaza olw'okubeera nga mugenda tambula naffe mu nteekateeka ey'omwaka guno. Tulina bannaffe aba Value Herbal Medicine abali awo Kabaka Njagala Road. Nammwe tubeebaza. Twebaza kansala Nakanwaji owa Kisaasi, naawe tuwagidde mu nteekateeka eno. Webale nnyo, webalire ddala na buli omu gwe tugenda okubeera nga tutambula naawe. Bannaffe aba Save 80 nabo baguze omudaala. Bano nno batunda masigiri. Jangu olabe essigiri etaasa obutonde bw'ensi, oleme kubeera nga mwana wattu obusaanyaawo. N'abalala abatuwagidde abagenda okubeera nga musasula abasasudde ku midaala, nammwe mwebala okubeera nga tutambudde naffe. Tulina bannaffe aba obulamu Poultry and Animal Feeds basangibwa Ogayaza. Tulina bannaffe aba Quality Mushroom Growers abasangibwa Ekijabijo, abo nabo baguze omudaala. Bannaffe aba Silver Seeds twabamaze. Bannaffe aba Grace Fish Farm abasomesa bagenda okubeera nga batusomesa ku nnunda ey'emmale n'ebyennyanja omuli engege n'ebirala. N'olwekyo nammwe tubeebaza. Emirango gikyali mu ggule, abakyayagala okubeera nga mwolesa emidaala gikyaliwo. Bannaffe abaki Macpads kino nno kitongole kikola pads ez'abakyala, nabo bagenda kubeerawo nga bazikolera wano mu nnyaffe Uganda. Olabe kubanga abakyala bwe batuuka mu nsonga zaabwe balina bye bakozesa, naye kati abazungu bakola ebintu ate eby'obulabe eri omukyala. N'olwekyo bannaffe aba Macpads bagenda tulaga pads ezikolebwa wano mu nnyaffe Uganda nga zigenda kubeera nga ziyambako omukyala okubeera nga abeera bulungi mu biseera byebyo mwenna bye mumanyi ebibeera ebizibu eri abakyala abamu. N'olwekyo jangu ojja kubeera ng'ofuna pads ezo ku bwereere. Bajja kubeera nga bazibagabirako, ate abanaakeera bajja kubeera nga bagabirako, kw'ossa nammwe abanaazitwalira ku bbeeyi ey'enseko obuseko. Twebaza bannaffe aba Nakasero Blood Bank, abo nno bakuŋŋaanya musaayi.
Neera tugamba nti ku luno bagenda kubeerawo babeere nga bakuŋŋaanya omusaayi, n'olwekyo mubeereewo mu bungi mujje mugaba omusaayi. Abajja ku luli kaakati tubeere nga tweyongerako ensonga zisobole okubeera nga zitambulira ddala bulungi. Muzzukulu wa Mutasingwa Omuzirambwa, Mulindwa Burhan Munnagomba, mwebala okubeera nga mutumbula kyemukola kya mulembe. Abatugoberera ku mitimbagano genda ku www.radiocomunetu.org/mamafm ojja kubeera nga otufuna live and career. Njagala kubasiibulira wano, mbaagaliza ekiseera ekirungi, atakumira mpeera abankumire mubeere bulungi, mweraba.